Kale mbaniriza ku ka episode ka leero mwebale kubanga mugoberera amanya ze Jonathan exclusive nyongera kubanga nkujjukiza nti okubanga gwe mulundi gwo ogusoose okubanga otulaba a video eno jimpere subscription agilikinge ate solo maso okubanga etuuka ku bantu balala bangi obuli abo baka bwe tuyisaamu ate bangi babeereyo nga bandyetaze okubanga babumanyako abaganda bafa bakolere bweru w'eggwanga muli b'amaanyi nnyo era tusiima feedback tuzifuna sisaganya okozesa kigambo kadaama na sekadaama that's not me amwebale nnyo akubanga mutugoberera abakolere bweru w'eggwanga mawanga ena gye muli so ogubanga gwe mulundi gwo okusosa okubanga otulaba eno family yaffe abantu emitwalo ebiri kuva eri wansi mwe mubaddewo so naawe osobola otwegattako just beera ng'osubscribinga ebintu bingi ebyewuunyisizza era okusingira ddala olwaleero waliwo emboozi ebadde etambula ey'omukyala eyagenda maaso n'okubanga avaayo n'agamba nti Hajji oba bbaawe yali yeebaka ku mwana we owa 14 years. Obujulizi buvuddeyo ate ne bubaira nga bulaga nti Hajji talina musango yadde naaka era ngenda maaso n'okubanga mbukuwa. Nyongera kubanga nkujjukiza nti tutambula ne muganda waffe Suna Photography. Suna Photography mukubi wa bifaananyi, mukwasi wa video, byonna wali okubanga bikukwasaganyiza. Gwe kyolina okukola kiri kimu, mukwasa omukolo gwo ebintu ajja kubanga abimala. Toweeraliikirira ate nakuba pozi ki nakola ki ate wali mu abave bweru w'eggwanga alina ka package kammwe yabagamba nti wootuukira ku kisaawa awo omanyi tuba tuyitaagaako kamemula abantu abakwaniriza ani yanyaniriza jajja yajja gundi yajja so byonna obyetaaga okubanga obirina akaflashko katereke wano osikayo busisi n'oteekako mu TV owali noweerabako noga ate olunaku bwe luti nali nva bweru so kyolina okukola kiri kimu akubira Suna Photography ye namba esimu gy'olaba eyitawo mu squeeze back awo ate mukubireko ebintu abeere nga abimala okusookera ddala ng'omusajja oba ng'omuvubuka anayongedde kutya ekitonde kye bayita ekikazi yakitiiridde ddala. One of the reasons byenjize mu story ya Hajji bingi anti omukyala yavaayo wakati mu maziga amangi nefe natukimanyi kirizo bagaana abakazi b'abakyala balina that sympathy vote amangu ddala nga yavuddeyo n'abaako kyayogera anti omukyala asobola okuvaayo n'agamba omwami yankubye nga teyamukubye n'awulirizibwa than omusajja avuddeyo n'agamba omukazi asuula nkuba nti it feels weird omusajja okuvaayo n'ogamba omukazi akuba naye ku mukazi n'oba amukuyisizaako luyi avaayo n'agamba nti bankuba siina mirembe bla and era n'abeera n'afuna justice kyesimanyi oba ku basajja kyekigaana okitegeerera ekintu ekyo oba oli abo abantu abamu baali kitunuuliddemu because kiriza obagaana abakazi nabo batokyalinga abasajja so Hajji bwatyo bwe yagwa mu mbi omukazi ng'avaayo agamba nti omukyala we actually ow'ewaka n'avaayo n'agamba nti Hajji yeegatta oba akwata muwala we wa 14 years. For starters ekintu kino bwe kyajja mu mawulire buli omu yakitwala mu ngeri ye abangi bagamba nti bangi bakikiririzaawo mu kusooka naye ffe ng'abamu abatunuulira ensonga waliwo ebintu byetasobola kuvaayo n'omala gakkiriza era I remember nali ne Suna oyo ne mugamba let us watch this story gyegenda okukoma tujja bba tulaba amazima because abakazi bangi tubalabye mu mivuyo mingi kiriza obagaana nti ogenda n'olaba omukazi ebiseera ebisinga kati nsobola okuwa example y'omusambi w'omupiira gwe bayita Mason Greenwood omukyala we yakola video ng'alaga amukubye bubi nnyo bla ki kariya ye yali kumpi okuggwaawo lwa mukazi kuvaayo n'akola allegations okitegeera waita bbanga tini ate omukazi yeetonda biki balaga mukazi muvubuka yali amunyiizizzaamu biki kariya ye neefa United n'avaamu n'agenda but kirungi nti kati waali agenda maaso n'okubanga abitambuza. Then era example endala eri ku musambi Anthony. He was playing good football ne bivaayo ebyo nti akwata omukazi we yamukolako biki and the guy is now down okitegeera so that's how hard abasajja kye bayitamu naddala ku nsonga z'abakazi. So musajja munanga ndaba akadde kano waliwo ebintu bingi bye tulina oyiga mu story eno anti
that same woman or lady or Hajjati nafunye information okuva ku muko wa Hajji. Manyi Hajji ngawo kimanya abadde alina abakyala baba bira so bengamba muko osobola okubanga otwala emukuside but muko according to what we have yavuddeyo n'agamba nti ne mabegako omukyalo ono yagezaako kubanga asaba Hajji dollars kakaaga andaba akadde kano dola erimu 13,700 olukumi lulimu obukadde 3,700 ekitegeeza nti waba yasaba dola kakaaga kwata obukadde 3,700 obukubisemu 6,000 emirundi 6 ze sente ze yali asaba nga kyalaga era akakodyo ke yayitamu that same lady yagamba nti oba yakozesa something like okumubanja bamutwala yeewola okitegeera and so the guy was on pressure abedenga afuna sente z'omukyala so that's yengeri y'obufere bwenzo ito obufere omukyala ono bw'abadde ajja akola emboozi nga zino bwe zijjanga tobeeranga na side emu toyanguwa kusalawo. I saw the story trending thanks to Ruth Kalibala yakola story eyo nalabye nga in just 2 days yabadde 15,000 and people were like of course bw'okiwulira for starters abasajja gye bali siwakanya nteri basajja bakwata baana bato gye bali n'abakwata abakadde naye bw'owuliranga story ng'eno sooka owulirize side bbiri tekiwa mulamwa kuvaayo n'ojajinga because kati ffe emboozi twayagala dde ogikola era bulijjo ngamba suuna lwaki tetukoze ku mboozi eno naye we are like tusooke tutwalemu court time we see side eriwo entuufu eriwo enkyamu because nga bwe nkunnyonnyodde emirundi mingi gye tulabye abakazi gye baraininze obulamu bw'abantu ne buggwawo ate omusajja nga talina gyajja kukabirira nti bakola ki bamutulugunya. So the lady used the trick ku omwana we and according to another child eyavuddeyo n'ayogera this lady wanted to take land ettaka ly'omusajja yayagadde kulitwala so it was like omukyala yapanga olukwe omwana ajja ayogere ebyo byonna bye yayogera ffenna bye twalaba nti taata wamukwata yamugamba bonna ayogera nti tukola ensonga zino ngenda kutta so all that shit and omanyi kale ffenna newoba ggwa ndaba akadde kano that love eya maama osobola okubulwa bw'omujemera newoba ekituufu okimanyi so omwana naye bambi kye yakola agenze mawulire ayogedde taata yankola kino balese muganda we that's muganda we naye awadde ekintu kyekimu naye ebiseera ebisinga ekintu kyokoze mu musana kivaayo kibeerawo nene kyokoze mu nzikiza nakyo kivaayo so I think the lady ya plans ebintu bino byonna nga yeta expecting what is happening right now because the guy is almost getting justice so oboolyawo this is the time abali mu buyinza to start okutandika okulaba ebintu mu bugazi bwabyo okitegeera tovaayo kugamba nti tovaayo kusalawo mangu okitegeera because kati Hajji erinnya lifudde kyekisooka abaana be baali nabo abamu bayinza obba nga tebannakkiriza mazima nga batutte kiri ekyayogeddwa mu kusooka Hajji actually akadde kano obaolyawo oyinza n'okugezaako kubanga osika ekituufu kyoyinza okuteeka mu situation Hajji gy'alimu nekikubula naye kino kiddeyo eri abo ab'obuyinza tulina okumanya nti n'omusajja atulugunyizibwa tovaayo kubanga okola conclusion lumu nti bakazi biki n'abasajja balina embeera gye bayitamu ezikola ki ezinyigirizibwa so
I think this is the time police were not taking action. Era okusinziira nze according to my own opinion n'omukyalo ono alina okukwatibwa because statement wabanga yasoose okugituwa ng'atuwadde n'endala. I think it is the time naye aweeyiye munda. Siri mu kugezaako kuba nga nyingirira side emu oba endala, but I'm trying to speak something buli omu kyeyandyagadde okuba nga awulira. So I think people tulemenga kujajinga ti gundi ali bwati before we get ekituufu. So justice for Hajji kyenyiza okuba nga mbagamba, Hajji talina musango mu mbeera eyo. Kale kyembadde nkuleetedde olunaku olwaleero, nyongera kuba nga nkujjukiza ku subscribinga video gilaikinge esobola okuba nga etuuka ku balala mu mbeera eyo. Tugende maaso n'okuba nga tutambula ffenna. Antambula ne muganda wange Suna Photography, buli wondaba ng'ebintu bya njawulo omanya abaawo ku kido. Jjukira nakugambye birthday parties, kwanjula, kukyala, bye tuyita bakuyita kuhinjira, byonna wali okuba nga bikukwasaganyiza. Gwe kyolina okukola kiri kimu, weekwate Suna Photography, ebintu ajja kuba nga bikukwasaganyiza. Ate nno mwana wattu ne woba oyagala muntu ngoye za kwambala, ebyokwambala tobimanyi, ajja kukubulira ekituufu ekinajjayo ekifaananyi kyo. Kyolina okukola kiri kimu, weekwate Suna Photography, ebintu bibeere nga bitambula ffenna. Subscribinga, likinga, ate tugende maaso n'okuba nga tutambula ffenna. Nze Jonathan Exclusive.